Kitalo ddala Miranga na biwoobe na kwazirana. Omuyimbi Evelyn Lagu afudde bambi. Amawulire agaliwo kaakati agatawooma yadde nsobola okuvaawo ne nkutegeeza nti bwe tujjidde ku mpewo nga mwana muwala omuyimbi Nakinku amanyikiddwa nga Evelyn Lagu bassebo ne bannyabo avudde mu bulamu bw'ensi eno, era nga kaakati bwe twogerera ze mbuyaga ezikaza engoye bambi. Mukazi wattu ono amaze akabanga akawerako gwampuliriza naawe ndaba. Evelyn Lagu oba amannya ag'obuzaale nga ye Nakabira Lagu amaze ebbanga eriwera nga atawaanyizibwa obulwadde bw'osobola okuyita obw'ensigo oba mu kinyaanyimbe gye bayita kidney bambi nga bumutawaanya mukazi wattu. Emyaka gitambulidde ddala ng'abadde mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu. Abantu ne bagenda mu maaso okubanga bakola ekisoboka oba oliawo okulaba nga bataasa obulamu bwe, naye ate ebintu tebisobodde kubanga bitambula bulungi. Ye lwaki ate sikuwaako ku byafaayo bya mwana muwala? Evelyn Lagu oba Evelyn Nakabira yazaalibwa nga 1 Juni wa 1982. N'olwekyo wano kitegeeza nti agenze okufa ng'ali mu myaka egy'obukulu bambi gigyo gyakunukkiriza 41. Era bassebo ne bannyabo nga muzaale w'eri Masaka mu biseera ebyo mu 82 we yazaalibwa ng'ettundutundu ly'e Masaka lyali likyali ddene, naye nga mu kaseera kano yafuulibwa disitulikiti y'e Kalungu, era nga osobola okugamba nti munnamasaka bambi eyazaalibwa e Kalungu, kubanga oteekeddwa okukimanya nti bazadde be baafa nga akyali muto nnyo nnyini ddala, era oba oliawo teyafuna kakisa kalaba ku kitaawe. Olw'okuba nti bazadde be baali bafudde, Evelyn Lagu atambula n'agenda e Mityana ewa ssengaawe gye yakulira, ng'era ssengaawe ono yali mukyala muzaalisa. Yasomera ku Aga Khan Mityana SS, n'agenda ku Pride SS Mityana yasomera O level. Awo oluvannyuma n'agenda ku St Peters Busuubizi yasomera A level, gye yamaliriza mu mwaka gwa 1999. Afiiridde mu bulumi obw'amaanyi, oteekeddwa okuba nga okimanya. Ono mu kisaawe ky'okuyimba abadde teyakijjaamu bujjajjo lya balamu, wabula abadde omu ku bantu abakugu bannakinku ennyo b'osobola okuba ng'oyogerako, era ng'agenze mu maaso okuba ng'abeerako backup singer eri abayimbi okuli Carol Nakimera, Arima Namakula, Ragadi Makoma, Mampi okuva e Zambia, era bassebo ne bannyabo abaddeko mu bbandi ez'enjawulo ng'agenda mu maaso okuba nga azimba obulamu. Ono mu kaseera kano ayina omwana omu gw'alese nga ye Marvin Mulumba, ono yayimba ennyimba okuli Ogumanga n'enjalayo, Kasita bakuleka, Sikyatya, I love you, Wanjawulo, Akalulu, Testimony. Wano yavaayo n'ayimba akayimba ak'eddiini nga yeekwasa Mukama Katonda ng'ebintu bitabuse, wali nakasero mu ddwaliro. Ensonga z'ebwezito bwe ziri tugenda kubanga tukutuusaako ebintu byonna nga enkola yaffe bweri. Kati kola ekintu kimu, subscribe nga sharing nga commenting, agenda ku mitimbagano gyaffe gyonna www.kampalamediatv.com twongera okuleetera ebisingawo. Yenze Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV, yonna gy'osinzidde.